Nkulamusizaako gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda at large mu mikwesese nga bulijjo. Munnange nze Guse era ekinja namaze dde okubeera nga nkijjako. Vakado waffe atandise okubeera nga amulisa essuubi gy'emiyembe kwegiri emitonotono kwegiri era tugirya embulugunya weeziri kugambya. Naye munnange nga tukyali wano tugezaako okwekumaakuma mu ngeri ey'okwebwa essuubi wakati wano e Uganda. Anti munnange talina mukamwana yeka mwana yekka, tulina okubeera nga twebwa essuubi. Bingi nnyo bye tumazeemu amaanyi naye tulina okuba nga twebwa essuubi. Abafuzi be twalonda ng'abakulembeze nga tusuubira nti bagenda tukulembera ne batufuukira abafuzi, nabo batufuukidde abafuzi kubanga ebibavaamu munnange bikaabya. Naye tubadde tukyali awo eyakwogera ebisasamaza Sipiika wa palamenti Anita Among gwe tusuubira okuba nti agenda kuvaayo oba oli awo agambe bannange ndikulidde ekitasoboka kubanga okusinziira ku biriwo statements batandise dde okubeera nga waliwo ekigambo kye bakozesa nti embwaze. Bakikozesa wano si kyakuvuma nti embwaze zatandise dde okubeera nga ziboggola nga zigezaako okulaga nti baagese bigete munnange bwatyo. Naye gyali yonna gye yeekukumye avuddemu ekigambo, avuddemu ebigambo. Naye ebigambo byavuddemu biyinza okuba nga tebikwata butereevu ku ekyo kye tusuubira okuba nti nno ayogerako, naye ate era byewuunyisa kubanga tebikwatagana oba biri opposite nnyo ku ebyo bye yayogedde mu palamenti ng'ensi yonna ewulira. Ku ebyo bye yayogedde mu palamenti ng'ensi yonna ewulira. Nga sinaba kubeera nga munnange mbikubuulira gwe ky'omumanya nti Anita Among okusinziira ku mawulire n'obubaka bwe tufuna okuva ku mukutu gwe ogwa X, Sipiika wa palamenti munnange mbu yagenze kubeera nga akiikirira Uganda ku general meeting ey'okubiri eya Conference of Speakers and Presidents of African Legislatures, era nga bino byonna munnange byakwasaganyiziddwa mu kibuga Accra ekya Ghana gye yalaze. Eno bakyaziddwa Honorable Sunana Kingsford Bagbin, era nga ono yeyakuŋŋanyiza ba presiding officers bonna okuva mu mawanga ag'enjawulo ku ssemazinga wa Africa okubeera nga boogera ku nsonga ez'omuggundu ezikosa enkulaakulana ya Africa. Nga bwe nkutegeezeza muganda wange nti Anita Among yayogedde ebigambo bye yayogedde era nga bw'obiwulira n'obivunjisaamu ku ebyo bye yayogedde wano e Uganda ojja okwewuunya ensi. Twogera ku bintu ebyafekitinga Africa okubeera ng'ekula oba ebigirimisa okubeera ng'ekula, naye abantu ab'endowooza nga eya Anita Among n'ebikolwa byabwe okusinziira ku ebyo munnange ebibatuusiddwako ensi yonna nga bamaze okubeera nga batulaga kikyali ekituufu n'ebigenda mu maaso wano mu palamenti y'e Uganda. Anita Among tasaanye nakubeera ng'ayogera mu lukuŋŋaana ng'olwo olukwatagana n'enkulaakulana ya Africa kubanga ye nga ye product oba yali badde akola ng'ekyokulabirako ekyabo abantu abalemeseza Africa okulaakulana kubanga munnange abafuzi abalinga abo nga bali wano oba nga bakyali mu Africa terina gyeraga kubanga bye yayogedde ng'ali eyo e Ghana kwegamba abaabaddewo nga babiwuliriza baavuddewo nga bakakasa nti be bano abakyala be twetaaga singa tufunayo mu Africa abakazi be bati eŋŋwaŋŋuli kiriza Africa ebeera emaze. Kumbe eyo apreachinga wine ate eno ewaffe muganda wange agabayo mazzi. Era nga mwebyo byeyogedde yagambye nti mu statement ye okusinziira ku mukutu gwe ogwa X, Among essere yalitadde okubeera nti Africa yeetaaga obumu mu mawanga aga Africa. Ekyo
kyekigenda okubeera nga kibasobozesa oba kisobozesa amawanga gano aga Africa okubeera nga gaŋŋanga ebigasoomooza ebifaanagana kati ng'obwavu, obutali butebenkevu mu byobufuzi, political instability, poverty, enkyukakyuka y'obudde, climate change, okukozesa n'ebbula ly'emirimu, unemployment. Waliwo kenda kuti nze wano yagambye nti together we advocate for unity, a stronger regional cooperation and effective resource management to drive Africa's growth and sustainable development. Mu bufunze byonna nga akisimbako essira nti Africa erina okubeera obumu kyebaaliyagadde oba ffenna kyetwandiyagadde, era olwo tusobole okukozesa bye tulina oba resources ze tulina obulungi, kisobozese Africa okubeera nga ekula n'okugenda mu maaso nga esobola okubeera nga yeebeezaawo. Naye omukyalo ono kyebajje bamuteekeko sanctions, kyebajje bamuteekeko envumbo, era waali awo ensi yonna ekimanyi bulungi nnyo nti bwe twogera ku buli bw'enguzi n'okukozesa ssente z'omuwi w'omusolo ekyeyonoonero, tosobola kubeera ng'erinnya lyo libuusa amaaso. Sisuubira kuba nti tebamanyi biri mu palamenti ye Uganda, nti katugeze palamenti ez'omu Amerika, Bungereza zonna ziba nga zimanyi, naye wano mu Africa tetumanyi, eri mu UAE bamanyi, wano mu Africa tetukola ki, tetumanyi. Ayogera ku unity, stronger regional cooperation, effective resource management, era byonna byayogera nga bwe nkugambye ne gye buvuddeko nga tanaba kulinnya nnyonyi nti nga tewanatana na ssaawa ndowooza 24 statement gye yabadde yakava okukola nga eraga erina region gyeyagala okunyiika. Ate era ekyo bwe oba oyogera ku ekyo oyagala gata regions za Africa, kati West Africa, East Africa ne regions endala zeegatte. Wano mu Uganda twalaba juzi nga batambuza palamenti mu regions ez'enjawulo, era nga ndowooza kyekimu olaba nti kitandikira waffe, era ensonga ze baawa tebaagala okusembereza abantu endowooza wa gye bali. Naye wammwe already palamenti ekomebwa e Kampala ogambye bali nti make sure Baganda don't get numbers. Okitegeera kati awo obumu buli ludda wa unity ebwevaawa teriyo, tewali unity kubanga tekimuli mu mitima gye nti abantu ate bennyini abatuukiriza obutuukiriza omukolo kubanga nti kati ayeetaaga ekifo ky'obwa sipiika alina okugenda okukiikirira Uganda, nti ebyo ensi byeyagala okuwulira oba Africa byeyagala okuwulira, naye ng'eno ewuwe ate ye muganda wange birala nnyo mu kisenge kye, ebiriyo birala nnyo. Yabuulirira abafumbo banaye temwawukana na basajja, banaye temukola bwe muti, tovuma musajja, tokola bwoti, ate ye muganda wange mu kisenge kya asansabula omusajja amuvuma n'amuyisaamu amaaso n'asoza n'akola buli kimu ewuwe mu kisenge, naye te nga yabuulirira abafumbo. Awo ddala wayinza okubaawo enkulaakulana kubanga tetumanyi nti nabali abamuwuliriza abamumanyiiko ebingi bwe baba nga tebasobola kumwatulira mu mugambo wange, naye ate nga tuwulira by'oyogera kati wano essaawa eno, ate ewammwe si bye biriyo kubanga tuwulira kino na kino na kino. Kubanga awo omuntu ajja kuyimuka akugambe ensi yonna ekitegeere, kubanga kitegeeza oba osaasaanya obulimba, by'oyogera si by'okola. Kubanga bw'oba oyogera ku effective resource management, ddala Africa esobola okukulaakulana nga ssente z'omuwi w'omusolo katugeze muzigalabanja bwe mutyo. Africa esobola okukulaakulana nga katugeze ebyobugagga Katonda bye yagiwa nga minerals, ebyobugagga eby'omu ttaka nga tebirina akombalirira. Kitegeeza nti kati amagezi g'owa nti abalala bwe bagakozesa ne bakubiramu nga ne bagakozesa boolekedde okubeera nga beebuuza gye bujja mu maaso eyo nti bannange omukyala eyajja n'ayogera wano n'atubuulira atuwa amagezi agenkanidde awo, ate ewaabwe nga tutuuseyo ebinnya biyitirivu nnyo.
nakyalako mu Uganda gye buvuddeko abantu bayo mu mawulire nga bakola bwe bati nga beekalakaasa bwa kino kiki ate ng'era bw'olaba nti wano waliwo amawanga agajja wano mu Uganda okubeera nti tugayambako gayigiriza butebe balimu emmwanyi wetwogerera essaawa eno bo baatuleka dda era ensawo ze baproducinga buli mwaka nnyingi nnyo okusinga ffe ate nga ffe abaabalaga amawanga ge twawolanga wali mu UAE muganda wange essaawa y'akakatikati ge gatuwa obuyambi gatuyamba buyambi gatulabanga eggwanga erinaku ennyo so nga ate bo babuuza eri bagamba nti Uganda singa ffe oba singa yalina obukulembeze obulambulukufu Uganda yali badde ensi ngagga nnyo kubanga buli kimu tukirina naye poor leadership abakulembeze boogeza kawuuwo ne boogera kino Museveni buli mwaka abeera ayogera ku nkulaakulana ayogera ku kujja obwavu mu bantu ayogera okitegeera naye bw'obikubamu ttooki ng'emyaka 5 giweddeko bajja kulaga achievement babuzeebuze bakole bati naye ogenda okubitunuulira nga tewali eggwanga lyongera kwewola ssente public debt egezze nnyo weebuuza lwaki so nga ate ssente ze beewola wano ku ground tezirinaawo kyezikoze tezirinaawo ghost projects zaafuka ghost projects kati ng'eyeerubowa naye twogera ku effective resource management kati awo ne weebuuza nti bannange tugenda kukola tutya